Mbaniliza kumunamuna bali ku Mtindo TV. Of course nze Mtindo for writer guys. Thank you for following, thank you for liking. Just know guys mbagala nnyo mwenna. Without wasting time, onagamba nkole ntya nze surprise birthday boy byatabuseemu almost n'omwami Kataafe mukyala agamba nkole ntya nze byatandise bitera bijja bitya. Byangambye Mtindo amazalibwa g'omwami wange gali ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwokutaano lwe gabeerayo. Naye agamba omwami wange ffenna tulina kasente tuli bulungi naye nayagala okusurprising omwami wange. Of course ozimanyi surprise birthday abaagalana babikolanga konze mpulira aven ku lunaku lwennyini olwo lwa birthday omwami yange yali agenze ku mulimu, yali agenze kukola nga agenze kukola mirimu gye. Then saawe zawera 10 nenfuna mukwano gwange ng'olwedde waka twategese dda ekirabo nakireese dda nayise abamu ku bafamire abamu ku mikwano gye biki nga nabayise. Saawa 10 wezaawera ne tugamba tukoze tutya okumuleeta. Omu ku baganda be ne baŋŋamba omwami akwagala nnyo tumugamba oli mulwadde oli waka bakomezaawo embeera si nnungi. Ffenna ne tukikkaanyaako era ne tukkiriza nga bakubira mwami simu nga bamugamba alo oliwa mama masse mulwadde teyewulira birungi biki. Kati omwami mu kupapa afuluma ofiisi emmotoka yagirese mu parking. Afuluma ofiisi bambi asala agenda afune emmotoka. Muyayi wa taxi n'amutomera. Omwami n'agenda mu ddwaliro. Bano bagenda ofuna amawulire nti ate omwami ali mu ddwaliro afunye accident. Surprise birthday party neefa n'ekyankalana. Abasawo ne balwana omwami n'atereera agamba wayitawo wiiki ng'emu nga buli kimu kiteredde naye nga of course omwami ye akyali mu ddwaliro babagamba agenda kumalayo wakati w'emyezi 4 ku myezi 3 aveeyo ng'asobola kutambula bulungi. Agamba omwami ab'emikwano n'ab'eŋŋanda okusinga eddala ab'eŋŋanda baamubuulira amazima nti omukyala teyali mulwadde yali akutegekedde surprise birthday party era yali akugulidde n'emmotoka empya ekika kya Probox abamanyi eby'emmotoka. Omwami n'agamba okay fine nkitegeera bibaawo naye omukyala agamba ate ab'eŋŋanda bamufuukidde ekizibu. Bamusindiikiriza ave mu maka agende bamugamba yabadde ayagala kutta mwana waabwe, yabadde ayagala kutta muto waabwe, yabadde ayagala kutta mukulu waabwe, mbu obukyala bw'ekibuga mutijjatijja nnyo biki surprise biki mbu simanya kati abakufa biki mwekoza nnyo olabika abadde oyagala musaddaaka. You understand? Bali mumusindiikiriza ave mu maka. Omukyala ono omwami ono amuyinamu omwana omu alina lubuto obudde buno lwa myezi 3. Agamba nkole ntya nze omwami ye ali fayini nakyo naye jjukira omwami ali ku ddwaliro ali ku kitanda bambi talina ngeri gy'ayinza kuvaayo kuyingira mu eno mbeera. N'egimu ku mikwano gy'omwami giri mu kugezezaako naye famire naddala nazaala we Bakalu bamugamba atambule abaviiri abadde agala kubattira mwana mbu obukyala bw'ekibuga butijjatijja nnyo. Bimusobedde mukazi wattu ali lubuto. Agamba ali waka naye talina mirembe bamusindiikiriza buli lunaku bamulumba ewaka buli lunaku bamugamba atambule aveewo agende. Agamba bimusobedde akola atya wobeera gw'okola otya nga gwali mu mbeera eno. Surprise birthday party yaleese obuzibu ndowooza mufunyemu ekyokuyiga naye nga that's life bya Katonda yabikola mikwano. Agamba nkole ntya nze jjukira omwami agenda kubeera mu ddwaliro okumala kumpi emyezi 4. Omwami w'anaddira asange bamugee nti omukyala yanobye. Ab'eŋŋanda bamusindiikiriza. Agamba nkole ntya nze tumuwe ku magezi ono nze Mtindo writer baddiya mubeere bulungi ba mikwano. Mweraba. Mtindo TV, the best online TV.